Wetutukidde ekiteeza awaagwa enjega ku lw'omukaga lwa Ssabbiiti ewedde kasasiro bwe yabuutikira abantu nga poliisi ekyagenda mu maaso n'okuyiikuula kasasiro okuziikula abantu abakyawagamiddeyo. N'abantu abalina ennyumba zaabwe mu buwanvu bwa mita 2 bagaaniddwa okuzituukamu. Mbadde nze kulambula sayiti yange tunyinemu ennyumba ewedde kati basi tubatukiriza kuyisala tusanga kaguwa neri waggulu tusanze akaguwa batugaa tumuyitawo naye nga twagala okumanya ki ekigenda mu maaso. Ky'ekitongole ki KCC ekirabiddwako nga kitandise okwerula empenda emita zino 2 we zikoma era obwedda bagenda basimbamu obuyinja. Abatuuze batandise okuvaamu amaloboozi agabawakanya okubasengula nga baagala kasasiro yabaggyibwawo. Siraba lwaki batogobaganya waffe kuba tetubalumbye kasasiro yatulumbye. Lwaki baagala kufevaringa kasasiro kusinga efe abantu ate nga abalala amaze obbaziika. Bw'oba ogamba abantu baveewo olina okuleeta ba valuers ne bakkaanya ne bavaayo ne bye babaliridde ebisaana okusasulibwa abantu ate ekyo kye babaliridde era n'abantu balina okukkaanya nakyo nti ddala kyekyo ekisaanidde. Abamu bagamba gavumenti yandibanga eyagalirako kubatwala ku bifo byabwe mu lukujjukujju. Omunaku ssebo abeerako n'akake. Omunaku abeerako n'akake. Bali badde tebatunyigiriza, bali badde tebatulugunya kutuuka kati kubanga mulimu n'abantu kati abatannabana kumanya bantu baabwe bali luddawa babafunye oba babajjeeyo batebagenda bafuna ennaku ng'eyo teri kisinga kubulwako muntu wo. Abantu bano balina ebibanja ebituufu balina ne titles abamu balina titles za mayiro ezaabwe bawagalireko emyaka 4 emyaka 5 emyaka 2 kasasiro ye yabasangawo teriyo teka ligamba ndi kasasiro wajja mu kitundu abantu bonna basenguke kyobola buli gye bagawo mutwala abantu bagamba no. Yo kusomero lya kiteezi kya Kyovu Uganda wakuumibwa abantu abakusibwa mu njega eno omuwendo gwabwe gugenda gulinnya. Nakezza nina abantu 309 wabuli namba enegenda ekyuka akawungeezi k'olwaliro neetaaga okubeera nga kakise namba empya kuba turegisteringa then we verify oluvannyuma lw'okuba nkyazuulibwa waliwo bannakigwanyiza abaali baagala okubeera nga tebafuna mu nteekateeka eno. Mu bano mubaddemu n'omwana Gilbert Mumbere ow'emyaka 13 eyali yaleetebwa okukola mu maka agamu agaabuutikirwa nga ye yasimattuka bwe yali agenza okudduka okugula sukaali enjega eno we yagwirawo bo bakama be ne bafa. Ne bantuma sukaali ne mala kukomawo ennyumba ng'engudde. Ono yava Kasesera we twogerera obusinga bw'Erwenzururu bumuddukidde okumuzzaayo eri abantu be. Tugenda okulaba nti tunoonya family background ye tulabe nti tumuconnectinga ne family ye. Ekyokubiri His Majesty Charles Wesley Mumbere Mangoma yagambye nti agenda muwa full scholarship. John Kilifu wamala amyuka omwogezi wa Red Cross agamba okusomozebwa kubasanga bye byobulamu olw'embeera y'obudde n'abantu okweyongera. Kiteezi ng'ekitundu we kiri mu kikko bw'otunula landscape y'ekifo kino kiteezi kiri mu kikko ekitegeeza nti amazzi galegama tegatambula nga ensonga lwaki otera okulaba nti buli nkuba lw'etonnya wabawo okusoomooza okw'amataba kuba kiteezi eri mu kikko. Babazira Kisaba kyagenda mu maaso n'okuddukira abantu bano n'ebikozesebwa gamba ng'emmere emifaliso bulangiti n'ebintu ebirala. Leero tuze wano ekiteezi twaleeseeyo ku mifaliso ne bulangiti zisobole okuyamba abantu. Nze nga njagala okubira buli munnayuganda omulanga abeere nga alina kyafunawo akireete kibeere nga talinda di gavumenti wenejja wano abeere nga buvunaanyizibwa bwe olw'abantu abaafa baali bantu baffe. Olwaleero omuntu omu yazuuliddwa nga kati omuwendo gw'abantu guweza 35 abaakafa. Asifa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.